We are waiting for stage. Uganda versus Mukisa Sunday. Mukisa Sunday. Do you understand? Yes, sir. I'm just saying. For the record, Derek is having. Oli Musoga, oli businessman, ate oli mutuuze wa plot 63 Jinja City, bakubunana emisango esatu ng'okusooka gwakwetoobaana. Kigambibwa nti Mukisa Sunday n'abalala basatu abatanabakwatibwa nga 12 omwezi ogwokubiri 2022 ku Acacia Avenue Jinja City mwekoobaana wamu nga mwagala kubuzaawo omuntu gwe bayita Oboth Pate Steven. Omusango gwo oguwulidde? Kituufu oba nedda? Plea of not guilty entered. Bawandiise nti omusango ogwegaanye sooka. Omusango ogwokubiri era gwakwekoobaana nti era nga 12 omwezi ogwokubiri 2022 ku Acacia Avenue Jinja City mwekoobaana okubuzaawo omuntu gwe bayita David Isanga Redbrick. Omusango gwo oguwulidde? Zibankwatira oyogo. Plea of not guilty entered. Kiro sabatatu. Era bawandiise nti omusango ogwo ogwokubiri gwegaanye. Omusango era ogwokusatu gwakwekoobaana Okuzza omusango. nti mmwe n'abalala basatu abatanabakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri 2022 ku Acacia Avenue Jinja City mwekoobaana okubuzaawo omuntu gwe bayita Godfrey Mugaya. Omusango gwo oguwulidde? Nguwulidde naye nagwo nze ku Acacia saaliye bankwatira ku oilocom kiro sabatanu. Plea of not guilty entered. So you will apply for bail on 21st of April. Accused is remanded until then. As for disclosure, let the disclosure be made at the expense of the accused person.
Nze counsel Bwire John from Flood Company Advocates. Omusango gwe batadde client waffe bagamba nti ye n'abalala abatabadde mu kkooti olunaku olwaleero beekobaana mu kumenya amateeka okuwamba abantu basatu banjawulo. Kya mukisa mubi nti abateekayo omusango kani complainant tebabadde mu kkooti. Ekyokubiri, kkooti tetukkiriza okusabira client waffe bail, era ngezezaako okugenda mu maaso ne bail, naye omulamuzi n'asalawo n'aga nti tudde mu kkooti nga nnaku z'omwezi 21 omwezi guno gwennyini gwe tutambuliramu tusobole okusaba bail. So client waffe bamusindise kwa remand olw'ensonga nti oluuyi lwa gavumenti oludda olwa gavumenti terunaba kumaliriza okunoonyereza ku nsonga eno, naye kyabwerufu nga tonaleeta muntu mu kkooti kubanga omaliriza okunoonyereza. Ekyokubiri, kiba kirungi omuntu n'aweebwa omukisa okusaba bail olw'ensonga nti talina musango okuggyako nga ye mwenyine asazeewo n'aga nti nzikiriza oba waliwo obujulizi obulumika. Client waffe emisango gyonna agyegaanye, tagimanyi, era nga bwe tugenda okutambuza ensonga eno mujja kulaba ng'emisango gino temuli makulu.